Omulamuzi wa kkooti enkulu e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe, Roseline Nsenge ayimirizza okuddamu okubala obululu bw'omubaka w'ekibuga ky'e Lugazi oluvannyuma olw'okusanga ebbokisi 16 kwezi 165 nga siiru zaataataaganyiziddwa. Olunaku olw'eggulo omulamuzi Roseline Nsenge yalagidde okuddamu okubala obululu oluvannyuma lwa munnakibiina kya NUP Sserubula Stephen okwekubira enduulu ng'awakanya ebyalangirwa akakiiko k'ebyokulonda e Buyikwe bwe kaalangirira omwetengereza ssente za Richard n'obululu 1,914 ate Sserubula Stephen yakwata ekifo kyakubiri n'afuna obululu 1,280 nga waaliwo enjawulo ya bululu 434. Enkya ya leero kkooti ekedde kwekebejja bokisi z'obululu ku kakiiko k'ebyokulonda kyokka basanze bokisi ezimu zaasumuluddwa, omulamuzi n'ayimiriza okuddamu okubala. Oluvannyuma lwa bino Sserubula Stephen akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda nti olw'okulemererwa okukola emirimu gyako mu bwetengereze. Naye twagala okunenya akakiiko k'ebyokulonda olw'obutaba bannayuganda ekyo kye baagala okubanga baggyeko seals okusobola okulaba nga bagotaanya omusango gwaffe. N'olwekyo omulimu aguteeka okubanga gwakoleddwa oba leero ekiro oba luli is very unfortunate for the Electoral Commission. N'olwekyo ffe nga bannalugazi tukyalina gap. Ffe kye twayagala bannalugazi bafune member of parliament bwe beerondera yennyini. N'olwekyo ensonga ya invalid votes ebadde esobola okutuwa obuwanguzi buno. Naye bwe kiba nga kizze bwe kityo tujja kulaba ekiddako. Ye ssente za Richard omubaka omulonde yeebazizza bannamateeka be olw'obuwanguzi obutuukiddwako. Twawangula akalulu mwalaali, abantu baatuwa akalulu n'omutima gumu, naye babadde baagala kakupaakupanya nga bagamba nti obululu obwali obufu bwali bwa Sserubula. Naye nga tukimanyi bulungi nti abalonzi be basalawo nti akakalulu ka ssente za kano ka gundi ako kafu. So kitegeeza sibbangako kalulu wadde n'akamu, era obululu bwe nafuna nabufuna mwalaali. Ngenda kubaweereza. Ebyo nga biri bityo ekibiina kya People's Front for Freedom kyekokodde vulugu eyeetobeka mu kalulu akaaliwo gye buvuddeko. Omusasu waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge y'alina ebisingawo. Ekibiina ekya People's Front for Freedom ekikulemberwa omulodi wa Kampala Alhaji Ssalongo Elias Lukwago kyekokodde akalulu k'omwaka gwa 2026 kigamba nti okulonda tekwabaddewo wabula kiri kyabadde kikusiigira bannansi kifaananyi nti waliwo okulonda. Mu lukuŋŋaana lwabwe olusookedde ddala bukyanga bava mu kalulu ka bonna aka 2026 era bano tebaakoze bulungi mu kalulu ako olw'ensonga nti baafunye ababaka babiri mu palamenti eye-12. Alhaji Ssalongo Elias Lukwago omukulembeze w'ekibiina kino nga yasomye alipoota eyawamu ey'ekibiina kya PFF agambye nti kuli tekwabadde kulonda wabula kwabadde kulondobamu abo gavumenti benaasobola okukolagana nabo mu kisanja kino olwo ababadde basobola okugiwakanya ne basuulibwa ettale. Era Lukwago agambye nti weetaaga wateekebwa akakiiko kanoonyereze ku bannayuganda abattiddwa mu kunoonya akalulu n'abo abaafudde ku lunaku olw'okulonda kosa abaakwatiddwa. Era Lukwago agambye nti bannayuganda balina okukimanya nti kaakati akalulu tekyali nsonga nkulu nnyo eri bannayuganda nti kubanga n'eddembe lyabwe ery'okulonda abakulembeze be baagala lyabaggiddwako. Siba PFF bokka naye n'abeebibiina ebirala n'abatalina biina ne basitizens abalala bannayuganda bangi ababuziddwawo mu mbeera ey'ekyonoonero era embeera etategerekeka n'okutuusa olwaleero nga tebamanyiddwa we bali, abamu nga battiddwa n'okuttibwa. Mu mbeera y'emu Ssalongo Elias Lukwago agambye nti nabo ng'ekibiina kya PFF bawakanya ebyalangirirwa omulamuzi Simon Mujenyi byabakama ku ntebe y'obwa pulezidenti, nga Lukwago agamba nti ebyalangirirwa tebabikkiririzaamu ng'ekibiina kino ekya PFF. Talina na poto nti DRA forms ziva mu district ne zijja kubanga district Kitale Center ezabadde zikompayiringa nga zirina kuweereza DRA form butereevu ku Kitale Center eyabyababakama gyeyataddewa ekyambo ebweze naye walibaddewo wali poto nga DRA form zijja wali nga muziraba naye nga jjabuzi n'agamba essaawa 2 ez'okumakya tujja kudda ku 6. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okukwasizaako abaana baabwe okukulaakulanya ebitone nabo babiganyulwemu mu ggwanga lino.
Katikkiro okwogera bino abadde asisinkanye Musaayi Mutosere ne Abigail Nankabirwa ono ye yawangula empaka za Little Miss Uganda nga awerekeddwako bazadde be ne bakiika embuga olunaku olwaleero. Nankabirwa nga mu kiseera kino ali mu kibiina kya 7 Katikkiro amusabye okunywerera ku mulamwa. Mwebale kuwagira baana okubasobozesa okukola ebintu bibawuliramu bye baagala ekita sikyali bwe kityo n'akamu naye kakati ensi erimu emikisa mingi nnyo tukizudde. Obuwanguzi buva mu kintu muntu kukikola n'akinoza. Omuntu ekintu kyonna kyakola asobola okubeerawo bulungi naye twe twabeerera mu masomero ekyo kikyali bwe kityo nga n'ebintu ebitono ennyo ng'okuyimba okukuba ebivuga kirungi abaana okubawa emikisa gino. Kale olaba nti ebitone kati ensi egenda ekyuka n'olwekyo guno omukisa mulungi nti Abigail mumuwadde omukisa guno tumwagaliza birungi byereere. Ye Musaayi Mutosere na Abigail Nankabirwa ategeezezza nti okuwa obuwanguzi bwe bwava ku ngeri gye yayanukulamu ebibuuzo ebikwata ku buwangwa n'ennono era ategeezezza nti mu kiseera kino essira litadde ku kunoonya ebintu ebikozesebwa mu kusoma abitwalira abataliiko ayamba. Then ku grand finale twalina showcasinga culture yaffe kati nze na showcasinga culture yange ey'Omuganda. Wakola ki exactly? Nayogera ku kyenjagala mu Buganda ne kyeneddira. Kyoyagala mu Buganda? Ki kyoyagala mu Buganda? Engeri gye twambala egomesi ne kanzu nenjogerako neki ne ku kyeneddira. Mulamu wanki gweyagala okutambuliramu? Nagenda mu competition za Little Miss Africa. Ziri luddawo? Nairobi, Kenya. Zigenda kubeerayo? Ku 28th March mpaka 4th April. Njagala kuyamba abaana abawala abatasobola kugenda ku ssomero ne scholastic materials. Oluusi omwana asobola kugenda ku ssomero naye gatasoma bulungi kubanga talina scholastic materials. Kati njagala bayamba mbagulire ebintu by'okukolezamu. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Robert Musinguzi azeemu okulayira nga bw'atagenda kuzibira mukozi w'akakiiko k'ebyokulonda yenna singa yeetaba oba akulemberamu okubba obululu naddala mu kulonda okugenda okubeerawo ku Lwokusatu luno. Omusasu waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'alina ebisingawo. Etteeka liwa omukozi gw'akakiiko gwe tuyita presiding officer yali mandated either law kubuulira returning officer ekivudde ku polling station. Teri muntu mulala olaba nti buli DR form y'ekyekiwandiiko ye report presiding officer gy'awa akakiiko n'agamba kusinziira ku polling station gye mbaddeko bino bye bivuddeyo. So obuvunaanyizibwa bwonna bubeera ne presiding officer. Robert Musinguzi akangudde ku ddoboozi ng'atunulira ebintu bino eby'okubba obululu nti byonoonye enteekateeka yaabwe nnyo nti ate akooye okulira abantu abakaaba amaziga banzibye. Okulonda okusigaddeyo, once there is a petition you will be held liable as an individual. Tokitwala nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuyimirira wali nti kakuwa obukuumi kakudefendi. Nedda, it is very clear in the Parliamentary Elections Act. Presiding officer, you will be held liable as an individual for submitting wrong returns to the returning officer. So if waliwo abenyigira mu bintu ebyo wobanga oli mu kipulaninga kitegeere kuva leero ate tubadde tubasomesa tubabuulira nti balaleeta obujulizi nti waliwo ekitali kituufu kyewaweereza returning office agenda kukangavula we ng'omu si kakiiko k'ebyokulonda. Ng'ayogera ne bannamawulire ku nsonga eno era akiggumiza n'agamba nti tagala abantu bamusibeko omusango nti ya bikola bino byonna wabula omusango guba guteekere ddala kwabo kubanga bakimanyi. Waliwo ba presiding officers baffe engeri gye beeyisaamu oyinza okusanga nti teri professional kubanga tukkiriza si politics mulimu awangula naye professionally oba kusinziira ku ssemateeka kusinziira nga akakiiko k'ebyokulonda presiding officers ate ngenda kuwabulawo bonna. Returning officer tabeera ku polling station, returning officer tawandiika ku DR4, returning officer tasayinira omulimu gwe ku receivinga ky'omuwadde. Ate etteeka ligamba nti singa omuwa ebitali bituufu gwe nga presiding officer bwe bajja kukangavula. So njagala kubalabula mwenna, do your work as electoral commission. We believe in impartiality, believe in transparency, we believe in honesty, and as a presiding officer you take oath to do the truth, submit the truth and adhere to the truth. Kule Basaka Masembe bali Wakiso mu Busiro. Saabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija asabye abalamuzi mu ggwanga okukola obulungi emirimu gyabwe nga balwanyisa enguzi ssaako okukwata obulungi bannayuganda abagendayo okufuna obuweereza omuli okuwuliriza emisango gyabwe mu budde bannayuganda bafune obwenkanya.
Dr. Zeja okwogera bino asinzidde mu lukungaana lwategekeddwa Essiga Eddamuzi olw'omulundi ogwa-27 oluyindire mu Nnyonyo nga lugendereddemu okukuba ttooki ku ngeri abalamuzi gye bakolamu emirimu gyabwe n'obulamu bwe babeeramu. Ssaabalamuzi ategeezezza nti bannayuganda okwesiga Essiga Eddamuzi kiva ku ngeri abalamuzi gye bakwatamu abantu kwe kubasaba okufaayo ennyo ku bantu be baweereza bonna bafune obwenkanya. Poor time management and delayed hearings and all that can really rattle the society the wrong way. Let us all ensure that we have excellent court services based on the 3 pillars of hearing, versatility, efficiency and quality of service. Mu ngeri y'emu Ssaabalamuzi ategeezezza nti abalamuzi babeera mu mbeera nnungi nga buli kimu kitambula bulungi kibasobozesa okukola emirimu n'okumalawo oba okuwuliriza emisango egikyakandaaliridde mu kkooti. Ebyo nga bikyali awo omuvubuka Bosa Henry amanyiddwa nga General Tiger asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti Nakawa n'asomerwa emisango egyekuusa ku kutiisatiisa n'okukuma omuliro mu bantu. Bosa ng'ayita ku mikutu emikwanira wala yafulumya obutambi obulimu ebigambo ebigambibwa nti ono yali akunga abantu okutuusa obulabe ku bawagizi ba NRM mu kalulu akaaliwo akaakubwa gye buvuddeko abakulu kye baataputa nti kikontana n'amateeka. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Eryantonde batandise okunoonyereza ku muwendo gw'abaana abeewandiisa kyokka ne batatuula bigezo eby'akamalirizo. Disitulikiti y'Eryantonde yatuuza abaana abasukka mu 2,000 omwaka oguwedde mu bigezo eby'akamalirizo era nga abaayitidde mu ddaala erisooka bali 319 ate 1,316 bayitidde mu ddala lyakubiri. Abayizi abataayise bigezo ebyo bali 31. Abeewandiisa ne batabituula bali 41. Ng'embeera eyo yeeraliikiriza abakulu. Birungi Zulaika akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'Eryantonde agambye nti omuwendo gw'abaana abataayise bigezo ebyo gwakendedde okuva ku baana 46 okudda ku baana 31 n'agamba nti bagenda kwongera okukola ekisoboka okulaba nga ebyenjigiriza byongera okutumbula mu kitundu ekyo. Andisa ne batakola bigezo nga education department staff yonna nga tutudde twagala tasking ba head teacher batubulire lwaki abaana abo babeera registered era abaana abo ne batakola. Kye twagala genda tulaba abazadde ba head teacher bagende mu bazadde abo tulabe ki ekyafa ku baana era twagala by next week tulabe what happened. Wabula Birungi Zulaika agambye nti nga disitulikiti eno bakyalina obuzibu olw'omuwendo gw'abasomesa ogukyali omutono. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kiroba mu gombola y'ekitayundwa mu disitulikiti y'e Kamuli. Abasajja ababadde batema ebikajjo mu ssamba bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja nga gwatandise dde okuvunda. Bano bakubidde abakulembeze mu kitundu ekyo okuli ssentebe Waiswa Sulaimaani bamukubidde essimu n'atuuka mu kitundu ekyo okwongera okwetegereza embeera. Waiswa Sulaimaani agambye nti omulambo gusangiddwa kumpi n'ekkolero lya sukaali erya Kamuli Sugar Factory erisangibwa e Kiroba. Nava ku mulambo gw'omusaadde ali mu myaka 55 kwana era ng'ono ayaganibwa nga mulambavu ku isuuka era nga nyongetedde dambiza mu bigere nga ali awo n'enkofiira erirala wonka. Poliisi y'e Kamuli eyitaibwa okuyita kino yatwalawo omulambo yagutwala mu ddwaliro ekkulu ly'e Kamuli ng'okunoonyereza kwa poliisi oba oli awo osanga bajja maaso okugema